Atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo mbagombago kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika na mwena abampuliza biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozukusa amazima agakutuddemu nga tetunaba kubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano omwagalwa wange Omwoyo njagala nkuzeemu amaanyi era nkutegeeze nti nno mu bulamu tewaliiwo kyangu ebintu ebimu tubyogerako ne tunolowooza nti nno bya bulimba naye muganda wange wonaazuukuka n'owulirizaako ku mayengo go ng'olemeddeko tojja kudda mabega kubanga naffe bwe twali jjajjange yaŋŋamba nti tussiza mu kawompo ne ndowooza nti kyakusaaga kyamala ne kituukawo we nalemerako n'agamba tuyina enjuba era ng'ekitangaala kituvaamu nga we mulaba ebifaananyi bya Yesu oba ebya maama Mariya amanyikiddwa nga Nakayima ewaffe ekyo bangi abasobodde okubeera nga bakola practice ez'enjawulo basobodde okubeera nga bakituukako era nga bingi bye tuteeyongera okubeera nga tutuukako mwaganda wange Mwoyo munnange nsaba oleme kwenyooma kituufu muganda waffe Katonda nga naawe bw'oli engeri sseŋŋendo we yali yawambibwa yo yafuula okubeera nga akatiba akalina okubeera akaffe ffenna yakateeka ku muntu omu naye it's part of the lesson okubeera nga ozuula amazima ago nti ebyo byonna bye baawandiika mu bitabo baali bawandiika ku ggwe nze naawe tewaliiwo akusinga tewaliiwo gw'osinga era w'osuula amaanyi go muganda wange tokola omusango ogw'okukkiriza Katonda omulala akusinze kubanga kimenya tteeka osinzanga Katonda omu era omwagaliranga ddala ye ggwe oyo gw'olaba mu ndabirwamu atudde mu mutima gwo ye ggwe vampaya gw'atalina era y'ensonga lwaki atulinako obujja y'ensonga lwaki tatwagaliza naye mu byonna tewaliwo kigezo ky'ogenda kuyingiramu ne wembeera mu bw'ennyama ng'ogenda kusanga ng'ebintu byangu nedda ate tewaliiwo ky'olowooza nti nno kubanga oyogerwako bajjajjaffe oba omandirwako nti buli kintu kyonna bagenda kikkolera nedda waliwo ebigezo yeggwe alina okubyekolera nga ggwe tewaliwo agenda kukola bigezo oyina okuyiga engeri y'okufuga endowooza yo empuliraayo ng'omwoyo osobole okubeera nga ofuuka mukama w'obulamu bwo self mastery kyekyatuleeta wano osobole okubeera nga oyiga how to manipulate n'engeri gy'osobola okubeera nga obongamu amayengo go n'okwekkakkanya mu mbeera yonna kye bayita obukama then n'oweebwa title eya Kristo oba bulamu so mutwale obudde naddala abapya muleme kulowooza nti obudde buyise nedda mudde mu misomo egy'emabega mufune ebitabo muwandiike ebintu ebyo mutandike obbikola buli lunaku weewaawo ebbaluwa eyakadde kano eva ew'Omulongo egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa mukadde kano nga musazeewo okubeera nga muleka omulimu gwammwe ogw'okukyusibwa kw'ensi
mwe mulowooza ngeri ki gye mwagala ejjengo eryokubiri libeere nga litonda ensi eyo gye mwagala okubeeramu. Abasinga ku bungi ku bazadde kino kye muyina mu birowoozo byammwe eri abaana bammwe abakyali abato we banaabeera batuuse mu bukulu. Abaagalwa, omugigi omuto mwe ng'abazadde mulabanga ogwawaba. Mulabanga ogwawaba. Kubanga mulaba omugigi ogwo gwe mubatemedde nga bakyali bato mu bukulu mulabanga okugenda okubeera omukyamu. Kubanga banjawulo. Abaagalwa, tuyagala tubajjukize nti abasinga ku mmwe muzze mutambulira mu migigi egizimbibwa mu nsi ey'ewabweru, out-directed generations. Era ng'ebiseera ebisinga bino byawukanira ddala ku nsi ey'omunda. Era ng'ensi ey'ewabweru gye mukyavuuyiramu n'okutuusa kati. Abaagalwa, ejjengo eryokubiri terigenda kutonda nga mmwe we mutonze. Kubanga ebiseera ebisinga amayengo gammwe agabatuddemu gakyali era gakyaddiŋŋana mu lufungo olw'ensi ey'ewabweru. N'emisingi egitambulira ku mayengo aga wabweru, out-directed structured designs. Abaagalwa, ekibuuzo ky'olina okwebuuza timunaabeera mutudde entende mu nsi empya ezimbibwa enaabeera ezimbiddwa. Kuno kujja kubeerawo okusalawo kwammwe okusobola okubeera nga muddamu okuzimba ensi empya, naye mu lubereberye egenda kubeera nga yeewuunyisa eri mmwe era mujja gitya ng'ebintu ebipya byonna we mubitya. Ejjengo lino eryokubiri lijja kutonda ebyenfuna ebijja, ebyobufuzi ebijja, institutions empya n'enkolagana empya. Era nga mujja kwewuunya engeri we kijja okukolebwamu. Mu lubereberye mujja kulaba nga ekintu ekitiisa ennyo. Abaagalwa, entonda yaabwe tegenda kubeera nga eyammwe eyo gye muzze muteebereza. Naye tuyagala tubajjukize nti ensonga lwaki mwajja ku sseŋŋendo nattimba musobole okubeera nga musaanyaawo ebikadde ebyo bye mubadde mumanyi. Abaagalwa, mu lubereberye ensi eno empya ejja kubeera ng'engwira, naye mujja kugyagala newankubadde ejja batiisa. Ejja batiisa. Ejja batiisa si lwakuba nti ejja kubeera nkyamu, naye kubanga egenda kubeera nga yanjawulo nnyo mu eyo gye muzze muzimba mu bulamu bwammwe era eterese oba eri mu DNA yammwe mu butafaali bwammwe. Mu mazima enkola empya zigenda kubeera za njawulo nnyo era zigenda kubeera nga omuntu abadde mu mpuku ng'abantu ab'edda we mwalinga mu bulamu bwammwe obw'emabega
we mwabeeranga mu mpuku zino n'okubeera nga mubeera mu bizimbe ebiri modern oba ebitemagana abagalwa ky'olina okwebuuza gwe olowooza omuntu abadde abeera mu mpuku asobola okutegeera mu bwangu enkyukakyuka mu bulamu bwe mu ngeri ey'amangu? Era weebuuze nti abeera musanyufu? Mu butuufu ebiseera ebisinga tasooka kukyagala. Nedda. Tasooka kukyagala kubanga kimutiisa, kubanga alaba nga kibeera kipya. Enjogera n'enkola y'ebintu ejja kubeera ya njawulo. Era ojja kubeera nga ogeraganya okubeerawo kw'abo abantu ababadde mu mpuku nga tebamanyi kufumba mmere yaabwe era nga tebamanyi ngeri gye basobola kubeera nga bakozesaamu ebyuma ebya kalimagezi eby'omulembe. Abagalwa, enjawulo eriwo wakati y'enjiga yammwe n'abo ababadde oba abaali mu mpuku kwe kubeera nga musuubira enkyukakyuka. Naye kino tuyagala tubategeeze nti tegenda kubeera nkyukakyuka ntono. Eyo ekolebwa nga mutwala abaana bammwe mu masomero ne bayiga. Naye egenda kubeera enkyukakyuka ey'omuggundu. Enkyukakyuka eyo etudde nga we yali era yazaalibwa mu myaka egy'emabega 1808. Engeri amateeka we gaakyuka era bajjajja oba abazzukulu abakadde ako ne basobola okubeera nga baayaniriza ebijja eryo ebyali byawukana ne bajjajja baabwe. Abagalwa, kyali kyetaagisa akadde ako. Abagalwa, kigenda kubeera kyewuunyisa nga ejjengo eryokubiri litonda ensi egenda okubeera nga etuddemu ensi yammwe ey'omu maaso. Mu kino mwetaagisa okubeera nga mwaniriza ebijja oba ebipya kubanga bigenda kubeera binyuvu nnyo nnyini ddala. Abagalwa, we munajjukira ffe ab'obutonzi tuzze tubagamba nti muli kitonde kijja era nga mwetaagisa okubeera nga mubeera bumu wamu n'enkola empya ez'enjawulo. We munaasooka okubeera nga mutintima ku lw'ebyo ebinaatondebwa ejjengo eryokubiri n'enkyukakyuka n'enzimbe zaabyo, mu luvannyuma mugenda kubeera nga muzuula obunyuvu n'okunyumirwa mu kutonda okwo oba mu kutondebwa kw'ensi eyo. Abagalwa, enzimbe era n'enkola empya zigenda kubeera za njawulo nnyo okusinga ze mwali muteebereza, kubanga ensi yammwe empya ebadde etuddemu ekkomo
ey'omutendero gw'okusatu. Eyo gye muzze mu bbulukukiramu akaseera konna. Naye ebipya bigenda kubeera bya njawulo. Ebirowoozo eby'ejjengo eryokubiri bigenda kubeera nga bivanga ku ssenga w'omutima gwabwe. Paka we munaafuna okutegeera n'okumanya nti eddembe n'okunyumirwa kuviira ddala mu kifo ekitamanyikiddwa. Abaagalwa, ekibuuzo ky'olina okwebuuza, osuubira ensi empya okubeera nga ensi erongooseddwamu ku nsi kati eriwo, oba weetaaga okubeera nga ofuna ensi empya ddala mu bwannamaddala? Abaagalwa, ejjengo eryokubiri ery'okutonda terigenda kubeera kyamu. Naye kyegigenda okubeera nga kitonda temukiina kati mukadde kano mu kuzaalibwa kw'ebirowoozo byammwe. Naye mugenda kubeera nga muzuula okunyumirwa kw'okutonda okwo okutuddemu obupya obujja, nga we mweyongera obutawa budde ebyo ebibatiisa mu kakunizo ak'enkyukakyuka akagenda okubeera nga kabeerawo. Mukkirize eddembe libeerewo nga wabeerawo okukyukakyuka okw'ensi. Abaagalwa, mu kino muzze muddiriŋŋanya nti temwetaaga kubeera nga mutambulira mu bulamu obw'amateeka ag'abafuzi, era nga muzze muyaayaana ng'emyoyo nga mwagala eddembe lyammwe. Mu ngeri eno ejjengo eriddako ligenda kubeera nga litonda eddembe eryo erituddemu essanyu n'okunyumirwa. Era nga mu kino mujja kubeera nga mwetaaga era nga nammwe muyaayaana okubeera nga mwegatta ku ekyo ekinaabeera kizaaliddwa nga newankubadde mu lubereberye kijja batiisa, naye okutya okwo kujja kugenda nga kuseebengerera. Ebirowoozo ebyo bye mubadde muyina nti temuyina busobozi era kino tekisoboka era kino kitiisa, enkyukakyuka eyo ejja kukyuka edde mu mbeera ey'okunyumirwa. Mutandike okubeera nga mukola ebikolwa bye bimu ebyo ebyabatiisanga mmwe ng'abatonzi. Emmambya empya, abaagalwa, tewundiddwa mu ngeri y'emu nga emmambya ey'ensi ey'okusatu. Eyo gye muzze mubonga nayo. Tubasaba abaagalwa, mukkirize munyumirwe. Kino we munaakikola kijja bayamba nnyo, we munaakikkiriza kijja bayamba nnyo. Ejjengo eryokubiri terifaayo oba mukkiriza ensi eyo empya oba nedda, naye ligenda kukola ekyo kye lirina okubeera nga likola. Kino tebagenda kukikola nti lwakuba bwe kityo, naye ekyo kigenda kuviira ddala ku ddembe ery'omutima gwammwe, okuviira ddala ku nnamuziga y'emyoyo gyammwe, mwenna ng'emyoyo.
era nga mugenda kunyumirwa mu ngeri gye mutalowoozangako kati. Era leka kibe. Weewaawo. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Omwagalwa, ye gwe tubadde tulindalinda. Tewaliwo akusinga, tewaliwo gw'osinga. Ye gwe ekitangaala ky'ensi. Kye kiseera okwate empandiiso yo weggyemu ebyo byonna eby'ekkomo ebyakulimbibwa. Nti oli mwonoonyi, tobeerangako mwonoonyi. Oli nsibuko ey'obutonzi bwonna, oli mutukuvu, ye ggwe Mwoyo Mutukuvu era nga ye ggwe kkubo, ye ggwe mazima, ye ggwe bwenkanya. Weetaaga kwekkiririzaamu. Ne mu kino weetaaga okiwa obudde. Kisobole okubeera nga kikula mu ndaayo. Weerangireko ebirungi. Weerangireko obwannaggwano. Weerangireko ebyo byonna ebyakuwandiikibwako mu bitabo ebitukuvu. Ojja kwewuunya amaanyi go. Ye gwe ekitangaala ky'ensi. Era nga ffenna tuli baaluganda. Kusindikira omutima gwange. Akume.